Kadaama TV waliwo Kadaama wano annyumidde. Manyi waliwo story omuntu gy'akuweereza n'owulira nga naawe kennyini ekunyumidde ng'olina kuseka busesi. Kadaama ono yakoze ekintu kye ntera obbagamba nti bannange tukyali mu nsi z'Abawarabu. Bwe tubeera mu nsi z'Abawarabu tulina kuyiga magezi tusobodde tutya okubeera nabo. Tusobodde tutya okubeera nga nabo bategeera nti tuli bantu. Omuwarabu osobola otya okukola ekintu naye atakinyiigiramu wabula tugambe n'omuwa sense egamba nti naye bwe mba nkola ekintu kino Kadaama, lwaki olowooza kyalibadde kirungi oba kyalibadde kibi? Bwe mba nga nkikola singa nkikoze nze naliwulidde ntya? Tulina obbateeka mu mbeera eyo nti jjukira nti bano abantu nabagamba tukyabakolamu. Tetugenda kustoopinga kubeera nga tukolayo. Gwe bw'onoomala omulala agenda akoleyo. So kino ekintu kikyakontinuinga, tukyakolayo mu nsi z'Abawarabu. Bw'ojja kuvaayo sisita we ajja kuddayo, sisita we ajja kuvaayo mwana we ajja kuddayo. Ate ng'embeera tulina okubeera nga tugenda tugirongoosa mpola mpola. Kadaama ono ekintu kye yakoze ekyansanyusizza, mukama we ng'atuuka amuyita. Maama wa mukama we in fact yamuyise nga ajja. Bwe yazze ng'amugamba nti waliwo ekintu kye njagala okuwa. Kadaama teyabadde mubi ng'agenda amuwa ekintu ekyo, ng'akwata obuwale bwe obw'omunda. Mumanyi ekintu ekyo kaŋŋambe ky'ekyobujoozi ekikyasembyeyo. N'akwata obuwale bwe obw'omunda bwe yali akozesezzaako oba bw'abadde ayambala n'agamba obwo mbukuwadde kuba bunfunze. Kadaama teyabadde mubi nga yeebaza obuwale obw'omunda. Omukazi agamba agezze bumufunze, ono y'aba abukozesa. Kadaama nga yeebaza ng'abukwata ng'agenda mu kisenge kye ng'abutereka. Kati Kadaama n'awulira ng'ekintu ekyo kimususseeko. Naye ngenda mubawa ye kennyini abeere ng'atunyumiza ku mboozi eno. Ne wano ngiteeka mu bumpimpi. Kye yakoze nga naye akwata akawale ke, sigamba nti tekamutuuka naye ng'agamba omukazi ono naye kamulageko. Ng'akwata akawale ke ng'akatwala. Naye yamuwadde yaba obugundi obuwale bw'omunda ng'amugamba nange munaye kano nkakwagalizza. Mbu kiki? Mbu kano nkakwagalizza. Kugamba nga takikkiriza nakikkiriza. N'atandika ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nnimi zaabwe ezo nga buzimanyi bwe bazoogera. N'abeera nga kyamulumye nnyo, n'ayita ne maama we. Maama we n'agamba kikyakoze. Kadaama n'agamba ate kizibu ki? Ono ampadde obuwala njagalizza. Ne mpulira nga naye ndi musanyufu. Nange ninayo akatantuuka. Nange ne nkamwagaliza. Kati waliwo obuzibu kyawo. Kantu ako kannyumidde nnyo. Kateeko Kadaama ono atubuulire ekintu kino kyazze kitya. Halo nnyawuli Kadaama TV. Alaikum warahmatullah. How is that said? How is work? Tuli mu Saudi. Tuleevukana naye. But as I told you, tyaketalo kaliene baana kutambula agenda. Yesterday babiri bagenze kati n'omuwala abadde parking agenda. Nange bano abantu obalaba Abawarabu tebaliggwamu mbeera ya kututwalanga baddu. Omuwarabu ne bw'aliggulira ettaka mu Saudi bukya ku makya n'akulaga nti jamaani oli masiikiini. Newankubadde tekale bwe balina ttamu bakikozeseza kaloba mbeera ya kusaasira bwebite naye kati ngaffe mu mbeera gye tukiramu ebyo natera okugamba nti oli masiikiini aba akukakkanyiza wenna. Kati nabano tebaliggwamu mbeera gye bayisangamu babbiraali kitegeera. So why am I saying so? Nti mbadde eno gyengololera omuwala ng'ali eri apaakinga ngoye ze n'abuuza maama we wekyagala. Maama we n'ampita nti muwala wange akwagala n'ennyendayo.
abadde n'ennikazi si mpya wabula nkadde ate si nkadde wabula totale nga nkadde nangamba apakinga olwongezi kuba right now bagenzi bafulumye bagenzi bawamunanye bagenzi nangamba ezo tezinkyantuuka osobola okuzambala ngambidde awudhu billah sikyatudde kuba basika Omuwarabu bw'okyogerera amanya you totally disgusted ngamba awudhu billah sikyatudde nnyo asaki nga nzikwata muga shukran nga nzitwala nga nzika ensawo yange nzijayo nnika yange ngireeta nga mugamba kanange njeta mugamba hatha hagit eyo gikuwadde nange ennene tentuuka kuba mutima ngaye ne bano eddala kuno kulengeza nabaki kati bwondabira ddala olowooza ku musaala gwenfuna sisobola yadde obbawa nti oba okuba waka ebitaano oba simanyi emitwalo 5 bagamba genda mungulire braza nikas nga no kati namalataano okumpa patize mwambaddemu nti nsoze nziremu nsambale ate bamulabira ddala ng'omunako olyamuga hatha hagit nange ennene tentuuka ngikuwadde nagamba awudhu billah neomugula naye nemubuuza lesh mayabi kiki twekyagadde nange eryawukanyamu awudhu billah ng'erina okujjaya ali mu ddiiro kuba abadde yamwanguka najja mama oyo ate ekyo ekibadde kyo shakaala mpadde nnika yenjambale mbunene ne mama nagamba la hawla wala quwwata kale naye nembagaza nembawuza washew kiki mabukwe yes twekyagadde mama nambuuza leayi lwaki okikoze namugamba naye ampadde ezize nangamba tezimutuuka nange mbaddeyo neyange nga nnene nange nengimuwa alekagere mukama katonda wange ono nga ate taseewo abalagala manyi mutima ngamba manyi musinikira nnyo amanyo ku bantu bwondaba simanyi butaye muntu alabuna ku levo ki gye tuliko ewaffe e Uganda mama nga ngamba laalaala waba tagyagala gitwaleyo mu kasasiro ekitegera of which statement gyakoze nga nange nyambako communicating eri muwala we nti byotayagala ebintu nti byekisirusiru tompadde lugoye nti luntuuka nsobola okulusiiba mu bbanga ly'embeera eno naye nnika ani bw'olinyirira bwotyo mugamba wawana asif I'm sorry mbadde manyi okyaga mani manyi oyinza naawe okukolera naye neŋŋamba kanjuko kuba nze nnene tentuuka naye ngentuuka naye njagadde controllinga kiri nti saagala nnyo ati mwefule bakabi saagala nnyo ati munzikakkanye nnyo ate kiri awo akamanyiro keesale tunaakabugaana bubuganya ebintu byakwerikkira ku bantu kugwirako ddala kale era agenda anyumya kuba kati singa nzikutte nenga shakran thank you biki atandikira okunywa emikwano gya shakara namuwadde nika zange zaali tezintuuka biki kati era agenda anyumya nti namuwadde nange nampa agwira ku bantu eddala kati ngemaze eno nga ngenda mu kiyungu kubangololera ku ssaawa bwe zikoonanga kale bwe zingiranga mu 11 okale bakisinziira obungi bwe mba nnina okolola n'ebyenina okukola mu kiyungu awo nga bwempimira obudde bwemala ku paasi kati nga ngenda mu kiyungu mama ngajja ngamba ya habibuti mukwano ya habibuti omulenzi aba habibi omuwala aba habibuti kale mu Luganda kibangula okugamba mukwano kale kind of sweet talking ngamba egweni oli mwana wange ne kaza kuwadde ziriwa sasa zisula mu kasasiro kuba ono omukazi yeddinkula akebera kasasiro oluvannyuma lwa dakiika 3
omukazi akibira kasasiro era bbaawo amumanyi yangamba olaba ekiro nga kiweddeko tosula mu kasasiro wa mu nnyumba twalayo obwiru kuba oyo mama abijjamu nga emugamba ziri gyensula nga ngamba genda ozireete nga nzireeta kubeera amadde mbazako zisulayo kiro nga ntwalayo kasasiro nga ngamba getizibara zisuleyo mu kasasiro ngamba leyi okumulaga nti oba nagenza kalanga balala radiyo nkadde tozambala biki nkadde suule mu kasasiro nyumiddwa Omuwarabu